Ab'ekibiina ki Democratic Front balayiza abakulembeze b'akakiiko akafuzi aka SEC nga bano balondebwa Mutabamiruka eyatuule Masaka gye buvuddeko. Mu balayidde yakulira ekibiina kino Mathias Nsamba Mpuuga, ssentebe w'ekibiina Samuel Walter Lubega Mukaako, Ssaabawandiisi Mike Mabike, omwogezi w'ekibiina Moses Kasibante, omuwandiisi Dr. Bed Bwanika akulira ebyokulonda Henry Lubowa n'abalala. I, Mathias Mpuuga, having been entrusted with the responsibility to serve as president under the Constitution of the Democratic Front, do hereby solemnly swear. Oluvannyuma lw'okulayira akulira DF Mathias Mpuuga ayambalidde ababavunaana okukola ekibiina n'ategeeza nti buli omu alina eddembe okukola ky'ayagala. Tubanenya tulekamu kubanga ku mujje ekyokulya. Bw'owandiika ebikikinike ku DF ogenda n'obiragayo ne bakuwaka food coupon tukitegeera. Ne tubagamba nti ate mufunewo obudde mujje era musome mutegeere n'ebituufu. Ayogedde ku bimu ku bye bagenda okuteekako essira naddala okuyimbula abakwatibwa olw'ebyobufuzi n'okukyusa amateeka g'ebyokulonda. Nga tugezaako okulaga ebyo beetaaga okukola mu kiseera kino n'ekiseera ekijja n'ekirijja okutereeza ebyobufuzi ssemateeka ate n'okujjula obuyinza. Ensonga ya demokrasiya nayo agamba baakugisa ku mwanjo era ayambalidde bannabyabufuzi abeerowooza nti be bokka balina olukusa okukyusa eggwanga n'okulituusa mu nsi ensuubize. Tulowooza nti empiga n'empiga terima kyalo. Si kabonero ka kugenda mu maaso, si kabonero ka bugunjufu. Ayongerako nti bakyagendera ddala mu maaso n'okwebuuza ku bakulembeze okakasa nga tewali asigala mabega era asabye bannakibiina okuba obumu. Ate ekya sipiika wa kanso e Nakawa Godfrey Luyombya okufulumya ekiwandiiko ku mukutu gwa X mwe yategeereza nti avudde mu lwokaano lw'obwa mmeeya bw'e Nakawa kikubaganyiza abawagizi ba NUP Empower mu munisipaali y'e Nakawa. Bannakibiina era abawagizi be bagamba nti yandibanga yassiddwako akazito ate abalala nti akikoze okukendeeza ku bukuubagano. Jukira bali bakuba music nga bakwatagana kati ne bagamba katuwe nubiani ri kubwena kawa walo dimeya ndowooza nti Luyombya teyandivudde mu nsiike naye ndowooza alabye nga ka pressure kamuyitiriddeko kuba gwavuganye naye nubiani ri oba omutegeera serebu. Twewunyisiza nnyo olwawanga akalulu olwokana luvuddemu ku ssaawa ate tubadde tumusuubira okuteekawo okuvuganya okw'amaanyi. Luyombya okuva mu kalulu yadde alina okulekera mugambe kuloledde obwedda bulijjo akola naye kati lwaki abamwesimbako ng'ate olwo ekifo abadde akyakitambuza bulungi. Basabye abakulu mu kibiina okusalawo wakati wa Meeya aliko Paul Mugambe ne Ali Bukeni amanyiddwa ennyo nga Nubian Lee kw'anaatwala ekifo kino. Kati nze neebuuza lwaki bazze mu bifo nga balimu abantu basatu bana balinga abagamba abalemesa bannaabwe ababaddeko obanga bba baagala okuteekako abaabwe bwe baagala. Naffe abalonzi tusobeddwa kati twebuuza tuwaani. Ati oyo avuddemu oyo ayina ensonga ze naye nze ŋŋamba yavuddemu olw'ensonga nti kapuresha kaabadde kangi. Abawagizi ba Bukeni bagamba nti kisalidde mu ntamu era kyongedde okutangaza emikisa gy'omuntu waabwe okuwangula mu kalolo. Kati nga NUP kyetaaga nti bafuge kimu kimu buli afuzeeko bamukyusi buli omu tulaba obusoboze. Kati singa baba bawaddemu nti Nubian tujja kumanya Nubian kikyasobola okukola. Meeya Mugambe yagamba nti munna NUP era yasaayodde empapula okuddamu okukwatira ekibiina bendera ku kifo kino. Era mwendi mu kalulu abantu bange mbakakasa nti ngenda kuddamu era okubaweereza obulungi. Tugezezaako okunoonya Bukeni ng'amasimu ge tagakwata kyokka ssentebe w'NUP e Nakawa Seguya Zahid ayogedde ku kyalo Luyombya okuva mu lwokaano n'asaba n'abalala abeegwanyiza ebifo okumulabirako. Oluvannyuma lw'okulaba ebintu nga bwe bitambula n'agamba nedda kagenda aweereze ate ng'omukiise ku City Hall gwe tuyita Lord Councillor era yasabye okubeera Lord Councillor owa Nakawa 2. Kati ate ye bw'aba yayanguyiza omulimu ogwo kuba twakkiriza ti flag egenda gabibwa omuntu omu abalala tukole harmonization tulabike nga tufiiramu abaki abalala. Kati bw'abeera yakirabye mangu ye n'ayanguyiza pate ddala mu butuufu yatukoze obulungi obutakola ki obulungi obutagambika. Shamshad Nalujja ne James Magala be bakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV.